nyine mali y'abato bange muzeeyi yatuleka abaana bwe bati naye nyine mali yaabwe nyina we nagireka bwe munzita tebagenda giraba munzikirize ngende nzigire mu mali yaabwe ngibawe nkomewo wano era ani akomawo kiramu n'awanika nti kamweyimirire weyimirire omuntu nga wakufa abooluganda lwoli ne bakaaba weyimiridde agenda okuttibwa naawe ogenda kuttibwa bwabula naawe ottibwa yasaba ennaku zaali 3 bwe yagenda yamalayo olunaku olusooka n'amalayo olwokubiri n'amalayo olwokusatu talabika nayingira olwokuna ono yamweyimirira ne bamukimako ne bamuwalampya akadaala agenda kuttibwa babagenda okumutta balaba omusajja edduka emisinde akomawo abange afuwanu muleke najja n'awalampa akadaala kyafa bagambe ebigambo bimu munsonyiwe nabala ennaku 3 naye zagaana okuggwa tezamala ng'emala ebiwala nenyingira olwokuna naye nkomyewo ntuukirize Allah bali abamuwaabira olwalaba obukkiriza n'amazima g'ayina ne bagamba nti tukusonyiye oyo gwogaana okusonyiwa yakuttiraani oganye okusonyiwa mwannyoko oganye okusonyiwa mutoowo oganye okusonyiwa okumanya nti abantu balina olugezigezi agamba n'okugamba nti nayigira maama sigenda musonyiwa maama wo olimu amagezi olina obusobozi obunyigira maama omukadde yalina mutabaniiwe just mutabaniiwe bwe yazaala kyenda kye ne bafuna obutakkaanya maama n'afuna obutakkaanya ne mukamwana mutabani n'akeera ku makya bano abazimba ku lujja waka ng'akayumba ke kali wali n'afuluma mu nnyumba ye atambula bw'ati agenda maama amuyita Ahmed salamu alaikum omwana n'amutunuulira maama bw'ati tiyamuddamu Ahmed salamu alaikum mwana wange n'agaana okumuddamu maama n'agamba omwana wange yafudde amatu tawulira n'atambula mpola n'akaggo ke n'amusembera mu maaso naga Ahmad salamu alaikum ono n'atambula n'agenda maama aba akukoze eki ye maama akola ki ono juza omuvubuka yabbisa maama we mu covid maama ajja atuuka waka naye mwe baana mummwe batuleteeko bijana tuleetera ennaku maama ajja mu covid atuuka wano omutabani agula kilo 10 ez'akawunga maama yali asula mu sitoowa akayumba buno bwe bazimba mu mabbali awo n'aleeta akawunga n'akateeka ku mbaawo waggulu walimu embaawo zino zikirudu ze tuzimbise kati abazzukulu batera nnyo okugenda mu ruumu ya maama bazannye naye mu kuzannya ne banyeenya embaawo akawunga ne kagwera emabega w'embaawo mutabani bwe yajja nga waliwo abazze ne bakyalira maama nga bavudde mu kyalo mutabani bwe yayingira mu kisenge naga nti maama kati akawunga ke naguze nga nkimanyi nja nakkakuwa ng'ogenda nako n'okabba walabye abavudde mu kyalo n'akabawa ne bakatwala maama n'atuuka n'akange nze nga nziba akawunga mwana wange nze nagawakabbye maama nkumanye mizeejo ekyekangabiriza ekyana abo abakyala bwe mulaba abo bajjudde embale ku mbuto zaabwe baabayuza okuva eno n'eno nga bazaala ggwe omukadde najja ku muzigiti naga nti munyambe mumpe transport nzireyo
mwana azibisa akawunga n'agenda netumwa akasente n'agenda wayita akaseera kitooke ne kijja nekigamba nti seeka akawunga twakasanze mabega w'embaawo gye kaagwa nobisa maama tusonyiwe sonyiwagane nga tuli mu kisiibo kino ekya Ramanzaani. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kye nowangaala nga naawe ogamba banno gy'okolera nti maama yenyiiza siriddayo, taata yenyiiza siriddayo. Even you block their contacts. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وكثر من امثالكم. وين اقسم الصلاه وما ملكت ايمانكم. ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم قالت الصلاه وما ملكت ايمانكم. الصلاه نجاكنا موليزه بروزو نفسهم الصلاه. ايه مثال الصلاه mwanukule nga tubeera mu kibanda eri abantu ne baanukula naye mwe temugendayo. Musaala essola wangi, musaala essola owulira ki essola soba Allah atuwe okwagala essola. Ekigaana abantu okusaala essola tebamanyi migaso gyaki. Singa twali tumanye emigaso gya ssola tewali muntu eyandirise okusaala. Kati bazze mu Ramanzaani bajjudde mu mizigiti. Nabbi yabiranga dda yandi yati ala naasu zamaanun, abanga omulembe gugenda kujja naye mugenda kulaba bino wammanga. Ekisooka la yukrimuuna al ulama illa bithawbin hasanun. Abantu abalibeera mu mulembe ogwo tebagenda kuba bamanyi kitiibwa okujjako nga bagagga. Ng'omwalimu bwajja nga talina ssente, talina byayogera, ng'ali awo essaati bwemukwata obubyeyulika, ng'engatta zisibisiza wayali ng'amasanyalazi, ekkooti efuluma kotoni. Abo tebagenda bawuliriza, ogwo mulembe gujja kujja. Wala yaabuduuna Allah, abantu tebagenda kusinza Allah illa fi Ramadan, okujjako mwezi gwa Ramanzaani. La hayawu linisaihim, abakyala baabwe tebalibeera na nsonyi. Olibeera n'omukyala waka ng'ali eri mukate n'ategeka katunda, onyumya ne mukwano gwo wano ali kuba mukubi kate nga taata guno nawe totulimba, nga tebalina nsonyi. Allahu akbar. Nagandi ekirala, abaavu la sabra lifukaraihim, abaavu tebalibeera na bugumiikiriza. Oli akunyiga ekikonde ng'oli mukulu we ng'alina wakusanze mu kazikiza, naye ompa mitwalo 2 nja kukukuba. Tebalina bugumiikiriza. Abagagga tebalibeera na kisa, tebalibeera na kisa. N'agamba nti abagagga abo nisaauhum kiblatahum, abakyala baabwe bwe bwolekero bwabwe. Ne bw'oligamba nti ntwalira maama kasukaali, omukyala n'agamba nti naye wakamuwa bulolimu olikazaayo. Naga nti yafirruuna min al ulama kama tafirru lganamu min adhihibi, bajja kuba badduka abamanyi nga bw'olaba embuzi bwedduka omusege. Naye yagamba sallallahu alaihi wasallam idha kana dhalika, bwe muliraba ebintu ebyo ebisatu, ibtalahum llahu bithalathatin khisal, Allah agenda tugezesa na nsonga 3. Ensonga esooka, yarfau barakatu min amwalihim, Allah agenda kujja baraka mu maali yammwe. Okole opakase okube buroka esente zonna z'okozze mu mwaka nga zisasulira mwana wa Nasaro omu, temuli baraka. Abasajja abedda bakolanga akasente kaabwe akatono nga kali mu baraka. Okuba nti kali mu baraka, omusajja yawasanga nga tasaasaanyiza. Nabadde njogerako ne dokita wali ekiro ng'okuwasa weetaaga bino wammanga:
kufuna kufunyi migogo ebitooke bino nosimba wano ku nsonda bwoti noyisamu ekyayi nomenya endagala bwoti ekyo si kidaala waggulu noteekayo endagala endala kati mupangisa tenti era embaga yali kiipu ng'ofuna n'eggaali naye bamaama bali eyo mwafugibwako embaga ezo bafuna eggaali omutasobola okuvuga bulungi eggaali n'atuula ku gaali omugole ng'ayambadde akatimba ke ate tebagulanga keeki mufunayo omugaati ne mugusala oba enanansi ate tebyetaagisa nti ate kati omugole anaatuulawa baddira a raised platform ne bateekako emigogo bwe bati ne bayiwamu ettaka ne baleeta essuubi baalijanga ku eteete ne bayiwa mu kidaala mabega w'omugole ne bateekayo gomesi yennyini ey'omu nnyumba ne baleeta sitima ku kyalo ne bateeka kuli omukolo ne guggwa naye fe olwaleero otuula mu miitingi y'embaga okugivaamu obuvi embaga miitingi ovaamu ng'okolima allahu akbar nagendako mu mukolo miitingi y'embaga bwe natuuka ne bangamba bino wammanga osobola okuyitako wali n'olya kanyeebwa ne kacaayi katono nembulya nga ndowooza baakisa bwe twamaliza mu makati wa miitingi eri mu kibuga mu makati ne bwga buli yalidde kanyeebwa n'akacaayi keegi leeta wano esatu seeka bwe wasusuka kwati batubbira mu miitingi batusondera abakyala baraka genda kugwa mu maali ekyokubiri allah agenda basindikira abakulembeze abafuzi nga bakambwe nnyo nga ne bwe babba enkoko yonogenda ku lc erisatunulatunula n'alaba ani alina ku sente kubabiri eyawaabire gwewawaabidde gwewawaabidde bwaba alina ku kasente gwe ngaagamba nti naye naawe enkoko zikuuma bubi gwoleeta ababbi mugende omusango guwedde yes nekisembayo wayakhurujuna min adduniya bagenda kuva mu nsi bigairi imaani nga tebalina bukkiriza ab'ebitiibwa abatugoberera abeera ku ntimbagano nkya neggulo tuli ffe basajja abakozi ba daawa mu uganda daawa yokoola abatali basiraamu okuyingira obusiraamu omu ramadaani eno biizinillah tugenda mu karamoja tubaddeyo emyaka egiwedde nga 10 tusobodde okukolayo daawa okulabeera nga abantu bayingira obusiraamu bangi basiraamuse twatuukayo nga waliyo omuzikiti gumu kati waliyo emizikiti 5 karamoja ina disitulikiti 6 naye disitulikiti mwe tuli mu kotido tubasaba abaganda bange abali eyo asobola okusiibula abaganda bange olunaku lulamba nga tukuwa bajeti ya karamoja asobola okutusobolera ennaku 2 asobola okutuyamba mu nnyamba yonna gy'oba otuyambe nayo tubasaba biidhinillah mujje buyambi baganda bamwe abasiraamu ab'e karamoja mu ramadaani ezimu ku ibaada esobola okubeereza amaanyi mulimu okuliisa abantu emmere asobola tukwatako kyoba osobodde kubanga olunaku tukozesa sente empitirivu okulya enkuze tukozesa tuzigula buguze karamoja esepiki okupangisa okukola ki kubanga tetubagabira mmere tugula bigule ne tufumbira awo ne tulya nabo asobola tukwatako tuwakwateko weereza ku nnamba ezo weereza akasente kabiri akatuukako tugende mu maaso ne puroguramu yaffe karamoja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saba Allah tukumira obukkiriza bakadde baffe bakayingira tusanyusa obbalaba saba Allah abakuume abafule mikwano gye tugenda kusoma assala bino nno wammanga abantu abangi bagaana okusaala esswala lwakuba tebamanyi migaso gyaki. So point number 1, we are going to see what are the values, the merits, the advantages of performing salah. Watch to understand it. Awalan, abantu abasali salah bonna bulwabango okimanyi osala salah Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa ku sente biidhinillah. Musazi wa salah tabeera mwavu tera nnyo gamba abantu toyangu wagamba nti nga nsaala naye nga ndi bubi gwe wandibadde bubi nnyo singa tosaala kati lekayo olabe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam egaa nti thalathatun dhaminun ala Allah, the 3 are so close to Allah, they are nearer to Allah, they are under the blessings of Allah, bano bali kumpi ne Allah waabwe. In asha bwe bawangaala rusika Allah nga bwaki
sente wa in mata bwafa adkhalahu Allahu aljanna Allah kuwajjana mwamu yagantu warajulu kharaja min baitihi omusajja anafuruma mu nyumba ye ila almasjidi najja mu muzikiti li salatu aljamaa muziku salako wa dhaminun ala Allah wakabo bwavu sali salat. Number 2, abantu abasali salat tebagenda kuwangalira mu muliro. They will never. Nebo binatagana nayingira omuliro time X bagenda kumujjayo ayingire jana. Idha arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nar amara Allahu al-malaika an yakhruju man kana ya'budu Allah fayakhrujunahum wa ya'rifunahum bi athari as-sujud. Inna Allah harrama 'ala an-nar an ta'kula athari as-sujud. Allah bwali bagadde okwejjeera n'okusonyiwa abantu abalibeera mu muliro. Allah aliragira bamalayika bagende mu muliro bajjemu abantu abasaala naye bagenda kubategeerera ku buufu bw'okuvunnama kwabwe. Mumanyi okuwangalira mu muliro kyakusaaga. Kuwangalira mu muliro. Omuwalimu omu yali ansomesa mu primary. It was a morning lesson. Bwe yatuuka n'agamba nti aya gyengendo basomesa nange sigimanyi naye nze ngendo gibasomesa nammwe temujja gitegeera ne be munaagamba bayinza obutagitegeera enkaluubirira naga nti khalidina fiha abada khalidina fiha abada khalidina fiha abada khalidina fiha abada, wataishi kwa moto milele na milele. Bajja kuwangalira mu muliro lubeerera na lubeerera. They will dwell in the hellfire forever and ever. Nagamba nange sikitegeera kyebasomesa kyekigenda okujja luvannyuma lwa lubeerera. Bw'olabayo ggwe obitegedde ggwe nyanga abyogera sibitegedde. What will come after lubeerera ne lubeerera? Olabyeyo. What will come after forever and ever? Then what? Sike ebirowoozo bwona kitegeera wanika omukono kiganye nange kiganye. Kiki ekigenda okubeerawo oluvannyuma lwa lubeerera ne lubeerera? Sheeko omu yayagala okututegeeza ekigambo lubeerera ndubeerera okumanya nti kinene nagakambaweeko ekyokulabirako nga kitono nnyo ku kigambo lubeerera ndubeerera. Naga singa Allah addira ensi eno yonna ne bagiseeteza ne bayiwamu akalo, si empeke singa obutono, ne bayiwamu tugeze akalo ne kava ku wano ku ttaka mpaka samaa'u dunya kugula erisooka ero. Oluvannyuma Allah n'alagira akanyonyi nga kakwata mpeke emu ne kagitwala we kagitutte, naye ng'okutwala ruutu emu alfasana myaka 1000 okuva lweyasenguka okuva e Makka okugenda e Madiina. Akanyonyi kakatwalayo mpeke emu kali mu ruutu ya 2. Ne bakugamba nti akalo bwe kaligwa mu nsi Allah ali kujja mu muliro, awo obeerayo n'essuubi nti kale kaatutteyo. Ekyo kiba kitono nnyo ku lubeerera. Bwe bakugamba ng'oli mu muliro ero ne bagamba nti kaatutteyo ruutu ya 2. But mashallah, 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 time X kagenda kugwawo. Naye bagamba nti ataishi milele na milele, hatarajie, tasuubira kuvaamu. Kati abantu abasali swala tebagenda kuwangalira mu muliro. Allahu akbar. Ekyokusatu, abantu abasali swala bagenda kubeera n'omutanda Muhammad
sallallahu alaihi wasallam fil janna kahataini webati nenabbi mujjana sahaba gwe bayita Rabia radiyallahu anhu lunaku lumu yagenda awo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyombo kye kyeyafunisanga wuzu omubaka kyava amugamba nti ya Rabia owange gwe Rabia asal saba Allah Rabia naga nti asalullah bimurafakatika fil janna nsaba Allah mbeere naawe mu jana nabbi namuga nti fa inni ala nafsika bikathrati sujud yinji waza okuvunama okusala ogenda kubeera nange mu jana. The more you prostrate, the closer to the paradise. Ebbanga lyomala ng'ovunama ma ogenda kubeera n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil janna kahataini. Abo bantu abasaali swala. Abantu abasaali swala Allah abasitula eddaala nsonga yakuna. Allah abasitula eddaala. Ani atayagala kumusitula eddaala? Nze nagamba abantu nti Allah yakusitudde eddaala ne bw'obeera mu taxi. Temulinnya taxi wano. Nga Allah yakusitudde eddaala ne bw'obeera mu taxi. Bayinza obutakusaba ssente ne bakuleka noga nti mu maaso awo ne bakuggulira oluggi n'ofuluma ne bakujjukiza bujjukiza sebo haji totuwadde ssente noga badde neerabiddemu naye Allah bwakukakanya ogamba mu maaso awo ngaleeta ssente gwe totusiiwalirako naayita mu ddirisa leeta ssente. Omuntu yenna Allah bwasitudde eddaala bw'abeera mu maka ge tasaba mmere. Bali bamaama be bamuteekateekera yatuula butuuzi bamukoonako sebo haji emmere eri wano naye nga Allah yakukakanyizza osigala olingiza mu ffumbiro abange tembaga muliire etuulye nze naalidde kaki. Omuntu Allah nga yakusudde eddaala ngina banagamba abantu nti osobola n'okuyita mu kyalo nga Allah yakusudde eddaala ne bw'aba ali mu nnimiro awulira ekikoona nalowooza omuyise nadduka emisinde aga mpulidde ng'alinga mpita naye nga Allah bwakukakanya ne bw'aba ali wano omuyita n'atakuwulira mama gundye mama lyabuuza n'oyogera haji gwe tuyinza okugaana okwogera yogera mumpadde eddakiika mmeka ate nze ffe tukuwa yogera naye nga Allah yakukakanyiza owanika nga wabula eddakiika asatu nga bwe tolaba obudde buweddeyo tutawaanye saba Allah atusitule eddaala. Kati Nabbi salama yagamba ma min ahadi tewali muntu yenna yasjudu sajdatan lillah who can prostrate one prostration illa rafa'ahu Allah ujangu Allah akusitule eddaala buvunamo usali swala kati obudde buweddeyo naye njagala bino ebigambo mubyogere tuve wano. Omuntu omulala ayinza okwagala okuddayo inshallah taala mu kaseera katono wano naye bino mbiwulirize bwe tuyingira ekisiibo ku lw'enjala etuluma n'ebirowoozo enjala bwe yeegatta n'ebirowoozo okwerabira kukonkona si bwe kiri okwerabira kukola ki Allah ng'enjala yazze naye mumwewala okusiiba mwe muntu okuba nga menvuga ogalinako kontrol mu nnyumba yo nga n'abaana bagenze ku ssomero n'ogatunako bwoti nga Mungu yagaana okubalya Mungu abawojjana soba ne kuwandyegalidde mu kisenge ky'ogalya era n'ofaanana abaasiibye. Bwe tuyingira ekisiibo abantu beerabira okwerabira kuba kungi kiwenti abantu beerabira ne mu kusiiba kwennyini n'afumba akatogo ke nga badde afumbira baana neyeerabira nti yasiibye najjula eswaani ye gy'asooka n'anannama bw'ati n'alya abamaliza okulya nga tuli mulamanzaanyi
mutatuwolereza ku bye twerabidde era nti man nasiya omuntu yerabira fa akala n'olya aw shariba oba n'onywa falyutimmu sawmahu genda mu maaso nakusiiba fa innama at'amahu llah allah yakuliisiza yakunywesezza mungu asobola okulalaga nti onajjuzza imaani naye talina busobozi tesobola kusiiba olwo nakwerabiza nakutega akatogo n'okalya ngaakulaba imaani yejjudde naye tolina maanyi nomuzanyisa enjala yaluma omusajja mu ramadani eyagwa neyebeka saawa 12 wano mumuzigiti wano nasuula ekanzu omukono gwe mu kibokisi kyebateekamu engatto seeka namugaa nti ekanzu ogenda kuddugalira wano naga nkulayirira mungu sikyasobola kusitula mukono guno ojaga nyinakenidde bwosagisa enjala gwe mwebala okusiiba ya rabbi kati abantu beerabira nga bwe beerabira ebirala bwe beerabira wano mu swala kyetugenda okwogera mu dakika 2 inshallah okimanyi nti olwaleero omuntu asobola okwerabira n'agenda ku ruku Allahu akbar sami'a Allahu liman hamda birowoozo ne bigenda Allahu akbar wano mbaddewo wano ombaddewo okwo omusabisa olwerabira okimanyi nti omuntu okumala abantu beerabira asobola okuba nga asaalira ne mabega wa imaamu nga imaamu atusaazawo tugenda mu tahiyatu ya makkati navaayo omusabisa olwerabira ebyo tugenda okulaba omuntu asobola okuba nga asaala swala n'asaala duuri oluvannyuma lwerakeezi 2 n'atoola salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum nga biyimpanyi ng'asadde meka akole ki fe omusajja yatusaazaako ekifo kyokugenda ku ruku yagenda ku sujuudu ne bagaa subhanallah sheeka n'avaayo n'asoma alfaati bagaa subhanallah endala naga n'atuula tahiyaatu ne bagaa subhanallah n'avunnama ne bagaa subhanallah tukyayimiridde n'ayimirira bwe byasooka yali atunula ero kyava akyuka naga kyokki bw'osaagisa okwerabira atunula eno bwati alaba basusse okumujjukiza yakyuka lumunaga kyokimwe abantu birowoozo bigenda banaye bwe weerabira mu swala olina byosaanidde okukola togivaamu oganze ngivuddemu kantandika endala togivaamu omutango ogwo ziba nvunnama 2 envunnama 2 ezo imma fi dhahiri sala au khariji sala zisobola okubeera munda mu sala oba bweru waki bwe ngamba okubeera munda wa sala kwe kuba nti bw'omala tahiyatu bw'emala okuggwa nga tonnaba kutoola salaamu you go prostration ng'ovunnama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ng'oyokotoola ki bwe ngamba nti zibeere wabweru wa swala mba ntegeeza bw'omala okutoola salaamu ng'olyoka ovunnama assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar noddamu n'otoola salaamu endala assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah tuli fenna kati twebuuza dirwa tuvunnamira munda ate dirwa tuvunnamira wa si ekibuuzo ekiddako nga tonnaba kubitegeera ebyo
olina okubanga ekisooka gwanabitegeera ng'omanyi ze bayita empagi ne ze bayita wajibaati swala ng'obyawula. You must be knowing, girls, my students behind there, for you to understand the prostration for forgetting in salah, you must be knowing the two. You must be knowing, one, the pillars of salah. Two, you must be knowing the obligatories of salah. Onokwanga omanye empagi za swala ne wajibati swala. Kati zino ze bayite empagi za swala. Listen and listen attentively. Ze bayite empagi za swala ze zino. Tofaayo ennamba yaazo. Poyinza ogenda awamu nga bawandiise ennamba empagi za swala nga ziri 14. N'ogenda awalala nga bagamba ziri 16. Kati buli nnamba z'oyogera eba ntuufu. Kisinziira ono nga bwe yaziwandiika. Oli asobola ziwandiika n'agenda ng'agatta empagi mmeka? 2. Omulala n'aziwandiika n'azaawula. Tuli benna. Kati zino mpagi bamaama we muli muzikwate. Okay? Oli bane we muli zino baziyita ki? Empagi za swala. Ze bayita empagi ze zino. Alqiyamu ala alqadir. Eyo mpagi esooka. Standing for whoever is able to stand. Okuyimirira obuyimirizi, just a mere standing is a pillar. Right, those girls who are behind there, you right. Students behind there, you right. Just a mere standing like this is a pillar. Okuyimirira eyo mpagi. Notekikolera mu nsobi abamu tebamanyi na kuyimirira ngaki kalmubalagatu fi tafriq baina alqadamain min akhtaha almuallafa. Muntu kuyimirira n'agaziya bwate ebigere ensobi aw isaqima oba okubigatira ddala. Should a stubborn boy push you from behind, you just somersault in salah. Kuyimirira the way Allah proportioned us. Okuyimirira mpagi. Takbiratul ihram. Takbira gulawe salah opening takbira Allahu akbar. Ngambye takbira sina gamba kusitula mikono. Nze ngambye kina kufuluma mukama nti Allahu akbar. Ngutandika salah. Eyo mpagi. Abamweyo bajireka. Wasanga tusana nga tuli kuma vivi. Yajjana duka sopidi wati. Allah akbar. Olwomanya tona yingira mu swala. Wasanga tuli kuma vivi. Soko le takbira gulawe salah Allahu akbar. Katolite kutwala wetuli. Tulbenna? Takbira gula wa salam pagi. Qira'atul Fatiha, recitation of Surah Al-Fatiha, kusoma alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paka wekoma mpagi. Empagi endala arrukuu, bowing. Okutaba kuma vivi. Bowing. Kino kyokola mpagi. Empagi endala at-tama'anina fi ar-ruku'. Kutebenkerako. Si buli akutama nti atereera. Soko jesse butusomese. Abibitibwa abatugoberera abeera ku ntimbagano nkyane gulo tuli ffe basajja abakozi ba da'wa mu Uganda. Da'wa yokola abatali basiraamu okuyingira obusiraamu. Ramadani eno biiznillah tugenda mu Karamoja. Karamoja tubadde emyaka egiwedde nga 10. Tusobodde okukolayo da'wa okulabira nga abantu bayingira obusiraamu. Banji basiraamu se twatuukayo nga waliyo omuzikiti gumu kati waliyo emizikiti 5. Karamoja ina district 6. Ne district mutuli tuli mu Kotido. Tubasaba Abaganda bange abali eyo asobola okusiibula Abaganda bange olunaku lulamba nga tukuwa budget ye Karamoja, asobola okutusobolera ennaku 2, asobola okutuyamba mu nnyamba yonna gy'oba otuyambe nayo. Tubasaba biidhnillah mujje buyambe Baganda bamwe abasiraamu ab'e Karamoja. Mu Ramadani ezimu ku ibada esokubereza amaanyi mulimu okuliisa abantu emmere. Asobola tukwatako kyoba osobodde kubanga olunaku tukozesa sente empitirivu okulya enkuze tukozesa tuzigula buguze Karamoja esepiki okupangisa okukola ki kubanga tetubagabira mmere tugula bigule ne tufumbira awo ne tulya nabo. Asobola tukwatako tuwakwateko weereza ku nnamba ezo weereza akasente kabiri akatuukako tugende mu maaso ne programu yaffe Karamoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbiyal a'la. Tubena ntudde Makka tuwevunna mabiri teka muwajibu.
oyo rabbi gifirli oyo wajib netahiyat esooka ng'osalirako essuka ku bbiri tuli benna. Now today we tubadde mukyajjukirayo tuli mu kuvunamu okwokwerabira. Kati okuvunamu okwokwerabira twagambye ovunamira either munda oba wabweru waki. Kati anaavunamira munda singa wabeerawo ensonga emu ku nsonga zino ebbiri. Owe muli singa wabeerawo ensonga emu ku nsonga zino ebbiri zengenda okugamba ogenda kuvunamira munda mu swala. Tuli benna. 1 singa oba osaala esswala n'okendeezaamu wajibu min wajibaati swala. Mwe muli balungi mubikwata mu mutwe nga temuwandiika. Muli balungi nnyo mubikwata. Kati bw'okendeezaamu wajibu yonna n'ogenda mu mpagi endala tugeze ogenze ku maviivi Allahu akbar neweerabira okubaako ky'osoma n'obeera ng'olowooza bulowooza akasana nako kaasusse Mungu n'akatuleetera ne mu kisiibo ono kaasusse sami Allahu liman hamda wedade kasada gatolina kyo wakoze eki gwe saala ogende mu maaso bw'onaaba omaliza esswalayo vunama envunama bbiri to compensate what happened in your swala. Otufenna vunama envunama ekyokubiri ddirwa ovunamira munda mu swala singa oba osaala ne weerabira erakazi w'akasaala asallaitu rakataini ami thalathi abange naakawezera akabbiri oba ssatu walam yatarajja ma nasiya n'olemera ddala okujjukira fa innaka tabni ala alyaqin wa hiya alaqal gwe zimbira ku ntono n'akasaala bbiri oba ssatu biganye bbiri oba ssatu biganye zimbira ku bbiri n'akasaala emu oba bbiri biganye tolemerako njazijjukira inshallah njazijjukira inshallah njazijjukira vaawo awo saala ovuname luva nga tonnatoola salaamu tugambye bw'okendeezaamu oba n'oyo noweerabira erakaze w'akasaala n'olema okujjukira vunamira wabweru wa swala. Katugenze wabweru wa swala. Vunamira wabweru wa swala singa wabeerawo ensonga emu ku nsonga ebbiri. Ensonga esooka singa oba osaala n'oyongeramu ekikolwa kyonna ekitaliimu lukutama luvunama gakanamba ate wojjukirira wogirekera tugeze wagenze ku mavivi Allahu akbar sami Allahu liman hamda ebirowoozo bigenzi noddawo Allahu akbar nga onaiseewo kaki kyokola ne bwe wakatandika subhana komaawo tugamba era kansooke mbimaleyo aziyada fi sala amdan tubtilu sala bw'oyongeramu ng'ogendera esala ekola ki efa ng'abantu abatoola salaamu nga sunna tena bakugwa osaala sunna ne bakema esala wano awo wenyini nojja okotoolerawo salaamu qad qaamati sala qad qaamati sala bweyakatandika sunna ate notoola salaamu salaamu alaikum salaamu alaikum awo waliwo salaamu kikyenandikoze vaamu buvi empeera zo zesuna ogenda zifuna nveemu ntya tebiriiko fomula gwevaamu ebiriiko fomula ebyo vaamu ate tugamba astagfirullah kyokyogera gwevaamu empeera zezesuna ngaokola ki kati bw'oyongeramu kyoyongeddemu kyonna ekitabaddeemu please olwo vunama wabweru waki wessala. Ekirala singa weerabira era akaze w'akasaala naye n'omala n'ozijjukira era vunamira wabweru eri tetwazijjukidde naye wano weerabira nga 2 nzijjukidde ziri 2 genda mu maaso saale naye ogenda kisasulira wabweru wa sala ogenda kuvunama envunama meka 2. Wabarakallahu fiikum wajazakumullahu khair wakathara min amthalikum omusomo ngezaako ogufunzafunza gwa mwezi mulamba nga katugusomemu ddakiika zino entonotono naye nga gulinga obuwedde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuyigirize sala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tusemu basaaze. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kirize ekisiibo kyaffe.
tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugaggawaze ne halali atwewaze haram tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusimulire ddala ku listi y'abaavu tusaba Allah tu including ku listi y'abagagga tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana baffe abafuule ensonga etuyingiza ejjana tabatufuulira nsonga etuyingiza omuliro tumusaba Allah atuwa emiriraano emirungi atuwa abatwagala bayinjiwale atugire wabatatwagala tumusaba Allah tutaasaba ensaalwa abeffutwa abennugu abajjaras tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana baffe abawonye ebirwadde binamutta bye tumanyi ne bye tutamanyi mu masomero gye bali tumusaba Allah ffenna atuwonye ebirwadde atujjanjabe n'obujjanjabi bwe atuwonye n'okuwonya kwe Allah tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasirire bakadde baffe abajjuluka baava mu bulamu bw'ensi may Allah subhanahu wa ta'ala forgive them may Allah subhanahu wa ta'ala pardon them may Allah subhanahu wa ta'ala excuse them may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them may Allah subhanahu wa ta'ala exchange their homes for the better homes exchange their families for the better families may Allah subhanahu wa ta'ala expand their entries may Allah subhanahu wa ta'ala make their entries honorable may Allah subhanahu wa ta'ala admit them in Jannah Firdaus protect them from the torments of the grave the torments of the hellfire we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the best of the characters none can guide us to the best of the characters other than Allah subhanahu wa ta'ala may Allah deliver us from the worst of the characters Allahumma hidina ila ahsanul akhlaq la yahdi ilayha illa anta wasrif 'anna an sayyi'aha la yasrif 'an sayyi'a illa anta waj'al hadhihi al-masjid amina mutma'inna riha'an waj'al ahlaha muslimina mu'minin alladhina yarfuna huquq Allah والذين يعرفون مكانهم في هذا المال وارزقهم برزق حلالا طيبا مباركا انك انت خير الرازقين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وجل اخر كلامنا لا اله الا الله وانصرنا من القوم المشركين وانصرنا من القوم المنافقين وانصرنا من القوم الضالين المبتدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته abitibwa abatugoberera abeera ku ntimbagano nkyane gulo tuli ffe basajja abakozi ba daawa mu Uganda daawa yokola abatali basiraamu okuyingira obusiraamu omuramadaani eno biizinillah tugenda mu Karamoja tubadde emyaka egiwedde nga 10 tusobodde okukolayo daawa okulabira nga abantu bayingira obusiraamu bangi basiraamuse twatuukayo nga wali omuzikiti gumu kati wali emizikiti 5 Karamoja ina disitulikiti 6 ne district tuli mu Kotido tubasaba Abaganda bange abali eyasobola okusiibula Abaganda bange olunaku lulamba nga tukuwa budget ya Karamoja asobola okutusobya ennaku 2 asobola okutuyamba mu nnyamba yonna gy'oba otuyambe nayo tubasaba biidhinillah mujje buyambi Baganda bamwe abasiraamu ab'e Karamoja mu Ramadhaani ezimu ku ibada esokubereza amaanyi mulimu okuliisa abantu emmere asobola tukwatako tukwateko toba osobodde kubanga olunaku tukozesa sente empitirivu okulya enkuze tukozesa tuzigula buguze Karamoja esepiki okupangisa okukola ki kubanga tetubagabira mmere tugula bigule ne tufumbira awo ne tulya nabo asobola tukwatako tuwakwateko weereza ku nnamba ezo weereza akasente kabiri akatuukako tugende mu maaso ne programu yaffe Karamoja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abitibwa abatugoberera abeera ku ntimbagano nkyane gulo tuli ffe basajja abakozi ba daawa mu Uganda daawa yokola abatali basiraamu okuyingira obusiraamu omuramadaani eno biizinillah tugenda mu Karamoja tubadde emyaka egiwedde nga 10 tusobodde okukolayo daawa okulabira nga abantu bayingira obusiraamu bangi basiraamuse twatuukayo nga wali omuzikiti gumu kati wali emizikiti 5 Karamoja ina disitulikiti 6 ne district tuli mu Kotido tubasaba Abaganda bange abali eyasobola okusiibula Abaganda bange olunaku lulamba nga tukuwa budget ya Karamoja asobola okutusobya ennaku 2 asobola okutuyamba mu nnyamba yonna gy'oba otuyambe nayo tubasaba biidhinillah mujje buyambi Baganda bamwe abasiraamu ab'e Karamoja mu Ramadhaani ezimu ku ibada esokubereza amaanyi mulimu okuliisa abantu emmere asobola tukwatako tukwateko toba osobodde kubanga olunaku tukozesa sente empitirivu okulya enkuze tukozesa tuzigula buguze Karamoja esepiki okupangisa okukola ki kubanga tetubagabira mmere tugula bigule ne tufumbira awo ne tulya nabo asobola tukwatako tuwakwateko weereza ku nnamba ezo weereza akasente kabiri akatuukako tugende mu maaso ne programu yaffe Karamoja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abitibwa abatugoberera abeera ku ntimbagano nkyane gulo tuli ffe basajja abakozi ba daawa mu Uganda daawa yokola abatali basiraamu okuyingira obusiraamu omuramadaani eno biizinillah tugenda mu Karamoja
Karamoja tubadde emyaka egiwedde nga 10 tusobodde okukolayo daawa okubeera nga abantu bayingira obusiraamu bangi basiramuse twatuukayo nga waliyo omuzikiti gumu kati waliyo emizikiti 5. Karamoja ina district 6 naye district mwe tuli mu Kotido. Tubasaba Abaganda bange abali eyo asobola okusiibula Abaganda bange olunaku lulamba nga tukuwa budget ya Karamoja asobola okutusobolera ennaku 2 asobola okutuyamba mu nnyamba yonna gy'oba otuyambe nayo. Tubasaba biidhinillah mujje buyambi Baganda bamwe abasiraamu ab'e Karamoja. Mu Ramadhani ezimu ku ibada esi okubeereza amaanyi mulimu okuliisa abantu emmere asobola tukwatako tukwateko kyoba osobodde kubanga olunaku tukozesa ssente empitirivu okulya